naye ng'alombojja nti embeera mwe yayita yalimbi ddala. Naye ate kyakabi nnyo okubeera nga mu kifo gye tuddukira okufuna obuyambi obw'engeri emu oba endala eri bannaffe, baganda baffe, bannyinaffe be tutwala mu ddwaliro okujjanjabibwa ate nga batuuka eri mu mbeera eri nti etuobolera ddala eddembe lyabwe okubeera nga emirembe baba tebagirina wabula okudda mu mbeera ey'okubeera nga batulugunyizibwa ate ng'eddwaliro ly'ekitwala okubeera nti mbeera ya bujjanjabi. Wakati mu nnaku ey'ekitalo olwavayo n'akuba gavumenti mu mbuga z'amateeka ng'ayagala afune obwenkanya. Twatwala omusango mu High Court Kampala naye okusinziira ku judgment yafuluma ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu gye tulabye nga eri very unfair kubanga eno judgment yatuweebwa omulamuzi eyali awuliza omusango guno Justice Stephen Musota. Ye okusinziira mu ndaba ye y'ensonga eno yakirabira ddala ng'okutyobolebwa eddembe ly'abantu abatwalibwa mu ddwaliro ebutabika kintu kisaanidde era nga kigwanidde okubeerawo era nga kitwalibwa okubeera nti nzijanjaba ntuufu. Kabala agamba nti yateekebwa mu kasenge ng'ali bwereere era nga kino kyali kityoboola eddembe lye. Akasenge kano tekalimu toilet, akasenge kano tekalimu wosobola kweyambira oba oyagadde kufuka oba any kind of okweyamba. Ate bakakuteekamu nga bakwambudde engoye. Temulimu light wadde n'akamu era still mu ngeri y'emu eyo obusenge buno tebuliko kyonoyita nti obutuli obuyisa empewo obumala. Mu nnaku ze tukubye emabega kkooti enkulu yalaga nti bano mu busenge mwe baateekebwa bwali mu mateeka. Mu nsalawo y'omulamuzi Stephen Musota bagoberera ebyo ebiri mu ssemateeka naddala mu kulwanya eddembe ly'abantu abalina obulemu. Kyokka Beloni Kabaale ng'ayambibwako abalwanizi b'eddembe si bamativu n'ensalawo y'omulamuzi ono era nga bagenda kujulira. Tukkaatiriza nti abantu abalina obukosefu ku bwongo nabo bantu ng'abalala bonna era nga nabo balina eddembe lyabwe ery'obwebange eritayinza kubaggyibwako. Nabo basaanidde okufiibwako ng'abalala bonna. N'olw'ensonga eyo tukubira gavumenti omulaana okutuusa obujjanjabi obw'omugundu ku bantu bwe bati. Kabaale si ye yekka ayita mu mbeera eno naye n'abalala bangi balaajana. Toyanza nnyo toyanzege oliko BBS telefina eyaffe akadde kano kagambuze tetugenda kusukkawo naye mu byemizannyo ttiimu ya Arsenal esobodde okuwangula Southampton ku goal 3-2 naye wadde bambi Arsenal esobodde okuwangula omupiira guno esigaddewo mu kifo kyayo. Tetugenda kusukkawo wano gambuze tumukomekerereza wano ku ssaawa 4 tulina amawulire gaffe ageesigika olunaku olwaliro tuva mu misinde obwongo bukooye tetugenda kubaako na kye tugabana nga bw'eri enkola yaffe eya bulijjo. Nze Annual Katamba kwagaliza ekiseera ekirungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.